idis mu buzibu bwabaddemu naye nga mu week watagenda lwakusatu alina ogenda olwokutaano mukomera every week. I think even the last was the other week, Wednesday, and that time she was really weak. I think I was told Alex nagezaako omugamba nti Katonda singa akwayo emyezi emirala ebiri nyinza okusanga, but it has not come to happen. Netuba muwulidde wano nze ndi munnamateeka nkoze amateeka emyaka egisuuka 3. I retired as a chief magistrate. During our time, it was even an offense as a judicial officer not to give a ruling of bail instant. You would be called. You would be called if you adjourned a case to give a ruling on bail. You would receive a letter to explain. But today, it has become a mode. Abalamuzi bajja mu kooti, state n'agamba nti I'm not ready to verify documents. What documents are they verifying? LC letter ne national ID. N'akyagaliramu ewiiki meka 2. Ne bazimuwa. N'akomawo n'ateekamu objection. Ne bamuwa nawe wiiki 2 eza ruling. Ogwo si gwe mwezi. Kati olwo lwenaabeerawo ate oli omulamuzi tabeerawo. Ne bagwongerayo. Olwo emyezi 2 gikoze eki. Naye ng'abakulu tebakifaako. Kati it is normal now to adjourn cases as they feel. Baatu ebigambo era twewuunya nnyo ffe abamu abaakola edda oba abisoma edda tetumanya amateeka kati bwe gaakyuka oba naye ate tegakyukanga n'oluzungu terukyukanga. Ekigambo shall tekifuukangako will, because shall in law is mandatory. And now those who made the Constitution of the Republic of Uganda said someone on a capital offense after 60 days shall be granted a court bond. But our courts today, they are interpreting it as they wish. Very unfortunate. Because all these people, now you go to prisons, they are overcrowded. Why? Our judicial officers, kintu kirawo kyakusanyiramu obulamu bw'abantu babulekaawo nga bwe baagala. Ate ffe batusomesezanga tugamba nti ffe otuprotectinga rights z'abantu. Era ffe twakolera nga tebatukkiriza kutuula mu security meeting. Woba okulira district oba region oba yita security meeting nga bagamba onaagituulamu nga bateesa nti era tugende tukole panda gaali ate nga nawe wabaddemu ne bakwata abantu ekiro kyonna bikibi ne babaleeta ate mu kooti yo kati onaabakolako otya. So ffe nga you can't sit in such security meetings. Bo babikola ebyabwe state ne kooti eba kooti. Naye kyakusaalirwa kati ennaku zino kooti zaffe zifuuse kibaagala tebazikozesa. Kyenjagadde nakyo okukituusa nti kituveemu nti bannange oba tuneerwanako tutya simanyi, but the judiciary, the way it is interpreting the law, as far as I know, it has not changed, but our people are interpreting it kifuula nnenge. Always bagamba nti waliwo akasimu akava awalala. Ffe twakola nga tetubufuna abantu abata naye bannaffe abaliwo kati tetumanyi kye baliko. Era ensi eno twesabire, waliwo tunaagenda mu ngeri eyo
bajja kukwata wano bakusuula eri bakwerabireyo, because there are people who are rotting there. Ekyo kyenjagadde okwogerako about court, because this waiswa will not be there now. The case is in an capital. By 60 days, katugambe nti ziri bail endala zonna baazigaana, but the mandatory one was what? Mandatory. We would have got that one, but it was denied. Let us pray that tunafuna omukisa obenkya ne beddamu ne bamutuwa n'asobola okuziika mukyala we. Nebaza abamanyi ne muwala wange for the good work they have done ku mulamu waabwe. Asooka Alex bamukwata, Damali twamuwaayo bakati tasobola kuba mu nju yekka. Damali n'asenguka kuva ewaffe genda abeera ne Edith, era batambudde bonna, era yasize omukko gw'enkomerero nga bali bonna. Damali weebale. Abantu mwenna mbebaziza, mwebale nnyo. Tubali tugenda kuziika lwa mukaaga ewaife e Busoga, Luuka district, ekyalo Busiiro. It is 16 kilometers from Magamaga. Those who know Magamaga, or if you Ganga Road, Jinja Iganga Road, there is over batunda waraji, awunyenyo waraji, awaita wandago. Then you get where the railway passes up. The train, Chitirirwa, the train passes up. So when you turn on your left, from there it is 16 kilometers, you will reach our place. Even if you reach the trading center, Magamaga, still you turn left, you reach. Nobele Magamaga no bagamba, ngenda Busiiro, bajja kubuuza oba omulamuzi oba wa baba waiswa. Then you will have reached. Tobuuza ojja kuvuga straight. The road is not bad, the road is good. Mwebale nnyo. Maybe nja kubaza as you heard, Edith bwe yatandika okulwala, netufunamu obuzibu kuba omwana wedda mulabe oyo. Definitely omwana teyasobola kuwonka. The first week ey'okuzaalibwa ebbeere lya Edith ne lizimba. Kati batandika okudduka mu ddwaliro here and there. Kati Nalongo n'abanga alina okudduka okuva ekitendo okujja babeera paka lwe twasalawo tubagamba muli baana mudde wano tubalabirire wano ono asobole okujjanjaba omuto kati okukwata the younger girl okusobola okumuwa amata. Nalongo weebale nnyo. They have done it, and we thank God that the girl is alive, and we hope we shall keep them, God willing, giving us time. We shall look after them. Thank you very much.